Ebibuuzo bingi ebitera okweyambisibwa abantu naye batono nnyo ababuuza ekibuuzo kino wabula kinzijidde mu bwongo bwange olwaleero. Obugagga kye ki? Oli bw'akikubuuza olaba ng'ekibuuzo ekyangu naye ekibuuzo kizibu okusinga bw'okirowooza. Oli ajja kubuuza nti obugagga kye ki? Abasinga ajja kugamba nti obugagga kwe kubeera n'emmotoka, obugagga kwe kubeera n'ennyumba, omulala agambe nti obugagga kwe kubeera n'omulimu, omundi ajja kugamba nti obugagga kwe kubeera ne ssente. Ssente si bugagga kubanga ssaawa yonna ziggwawo. Ennyumba mw'osula si bugagga, ssaawa yonna omuntu asobola okujja n'agamba nti ttaka kuwazimba si liryo n'agitwala. Omulimu si bugagga, ssaawa yonna bagoba n'odda ku zero. Oli ajja kugamba nti obugagga kwe kubeera ne kampuni ng'olina abakozi b'okozesa, ssaawa yonna revenue egiggala. Tulabye kampuni nnyingi ezigaddewo. Osigala weebuuza nti obugagga obw'olubeerera era obugagga obwannamaddala kiki? Obugagga si ssente, obugagga bantu. Wangi? Obugagga si ssente, obugagga bantu. Abantu b'obeera nabo, abantu b'oyogera nabo, abantu b'okolagana nabo balina kye bakwongerako ekisobola okuyisa omugagga mu kika ky'ewammwe. Balina kye bakwongerako ekisobola okuyisa omugagga ku kyalo ky'ewammwe. Balina kye bakwongerako ekisobola okuyisa omugagga mu famire y'ewammwe. Balina kye basobola okwongerako ekisobola okuyisa omugagga ku mulimu gy'okolera mu kampuni. Obugagga si ssente, obugagga bantu. Abantu be tutambula nabo be bakyusa embeera zaffe, be bakyusa obulamu bwaffe, be bakyusa ebyenfuna byaffe era be batusiraanya. Abantu b'otambula nabo bakutwala mu maaso oba bakuzza mabega. Obugagga bantu. Bw'osanga abantu ababi, ssente bagenda zikulyako nga bakujuujuuta, ssente bagenda zikulyako nga bakutendereza, nga bakuyita komanda, nga bakuyita ssentebe, nga bakuyita kopolo, nga bakuyita kapiteeni, chairman, president n'amannya agabiibiita. Bwe zinaggwawo bajja kunoonya gwe babiyita omulala kubanga si gwe wasooka okuyitwa ebyo bye bakuyise. Mu famire mw'ova mulimu abantu abagenda okulaga nti wootali tebalya tebanywa, era nga bakusaba ssente n'obagamba nti olina bagenda kuga nti osazeewo tufe. Bwe wali tonnazifuna ezo entono z'ofuna bameka abaafa? Wangi? Abantu oluusi be tutambula nabo batunuulira ffe tufune bo balye. Abantu b'otambula nabo abangi bakwongerako ki? Bw'okuba tooki n'otunuulira abantu b'olimu olina ky'obongerako, bo balina kye bakwongerako. If no, noonya abantu abagenda okuba ne kye bakwongerako. Oli ajja kugamba nti tobeera na mikwano kugifunamu. Okufuna tekuba mu ssente. Kye natandise nakyo nti obugagga si ssente, obugagga bantu. Abantu b'oli nabo, abantu b'otambula nabo, abantu b'onywa nabo, abantu bwe mwogera bagenda kuditamininga enkyayo. Bagenda kuditamininga enkyayo. Njagala otunuulire mu ssimu gy'olina ng'eno. Essimu yange yajjula erimu contacts. Bwe yamala okujjula kati nsevinga gye muyita ku email, ku Google email. Ndowooza byebimu byebyo nze kasitendeetera nga nsevinga. Ninamu contacts eziri mu 1000. Ninamu contacts eziri mu 1000. Facebook account yange yajjula abantu 5000 be batuwa. Nenzigulawo Facebook page. Nyina likes ndowooza emitwalo ng'ena bwe mba seerabidde. Nyina abanfollowing bali 7,000, bali 8,000. Naye bwe kibanga kiri bwe kityo mu bulamu bw'ensi eno, abantu bano abanfollowinga bangattako ki? Omuntu okugattako tekitegeeza nti alina kubanga akusinga.
omuntu okuwa obuwi idea kukyusa obulamu bwo aba akuwadde obugagga. Kati njagala okebere mu ssimu yo contact z'olina mu ssimu yo singa ofuna ekizibu nga waliwo akubanja akakadde olina gw'osobola okukubira essimu n'omugaa nti muganda wange nsaba onfunire ya 5 ng'agalina oba oyina b'onyumya nabo. Singa okira ku makya ogwo omulimu gw'olina ne gukuggwako ne bagoba ku mulimu, waliwo gw'osobola okukubiramu abo bonna b'olina b'oyita mikwano gyo n'omukubira essimu n'omugaa nti muganda wange embeera eganye olinayo akalima eyo nagamba nti yiya bw'oti, oba bonna bagenda kugamba naffe bibi. Singa omwami wakuvaamu oyina mukwano gwo kwabo b'onywa nabo omwenge, oyina mukwano gwo kwabo b'okirabinga nabo gw'osobola okugamba nti ew'omwami bangobye kanzi gye nsulekewo n'akusuza, oba mukoma kutamiira nagamba oyo takujoga asobola okukusuza. Wangi abantu b'oyogera nabo, singa kampuni gy'okolamu esaanawo, singa edduuka lyo lisaanawo, mu bantu b'onyumya nabo waliwo gw'osobola okugamba nti edduuka lisaanyeewo ngenda kudda mu kyalo, nagamba todda mu kyalo jangu tutulawo tupambane ne mupambana babiri. Oba gamba bugambi muganda nga kibi batulabire tujja kuwuliziganya. Bw'ofiirwa obufiirwa maama wo, bw'ofiirwa obufiirwa taata wo, waliwo omuntu gw'osobola okubira essimu n'omugaa nti neza sanduuko zimbuze, nagamba tofaayo kwata ya 3, oba buli omu agamba nti ng'olabye kati okoze otya, akagamba ako kantama. Waliwo abantu nga they are good mu kusaasira all the time, ng'olabye n'ebizibu kati ogenda kukola otya, bannange ng'olabye kati okoze otya. Akubuulira ekizibu akubuulirako ekimutuuseeko waakiri omuwe ku magezi ate era gw'obuuza okoze otya. Life si nyangu. Tunuulira essimu gy'olina gigyemu password, bwe banga erimu password kebera namba ku namba. Buli omu omutunuulire omusengeji, buli omu omutunuulire omusengeji. Njagala okuba ettooki weefumiitirize mu bantu abakubira amasimu olunaku. Bw'oba ng'olisivinga amasimu agali mu 10, masimu kyagategeeza business, oba bala abakubira bakuwa lugambo. Mu bantu abakubira essimu olunaku, masimu ameka agakubirwa nga gakuwa business, masimu ameka agakubirwa nga gakulaga okukyusa okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala eryokubiri, masimu ameka agakubirwa nga gakugamba naye muganda nga tuludde okubeera mu muzigo lwaki tetuguvaamu, masimu ameka agakubirwa nga gakugamba nti muganda wange tukoze tutya okuva mu eno embeera gye tulimu. Ekyo ekigambo kikulu. Waliwo muganda wange Sebwato Julius tuva ku busubi kyamaganda kyalo kyekimu atera nnyo kingamba nti muganda wange tukyusiza tutya history waffe, eggulo yaffe ereme kubeera nga leero yaffe, leero yaffe ereme kubeera nga nkya yaffe. Ebyo ebigambo bikulu. Seetaaga sente ze, neetaaga oyo. Seetaaga nkubira simu ambuuza nti muganda wange tugunywereddewa, onkubira ombuuza gye tugunyweredde kubanga okimanyi nti nnamu 2 oludde okutuwaamu ndudde obba waamwe ebbanga limumaze nga sibaamu badde temunywa. Wangi n'obeerawo ng'olina n'ekifo mu bbaala n'otuuka ne bakuba engalo, mugagga waffe atuuse katuuse tetukyalabye ennaku kenkulabye sikyafudde, bwe naafa naawe onaafa. Ebigambo ebibajuujuuta n'ebibasaakaaza n'ebibalaga nti muli battendo tebiriiwo, babibagamba kubanga mulina kye muli. Njagala obeeko gw'okubira essimu olwaliro mu testing e Uganda wano. Bw'oba ng'oli bweru kwata essimu nkwegayiridde oba muweereze message mugambe muganda wange boosi wange ngambye omulimu guweddewo, nzira mu kiyumba, nzira ku office, simanyi wentandikira, mukubire ng'okaaba amaziga. Abantu abakubira amasimu buli nga 28 29 3 bakubira kubanga bamanyi ofuna omusaala. Bw'otaddemu kuba bw'ona bagamba nti sente okyazifuna tebagenda kuddamu okukubira amasimu, wogenda okumanyira ani akunoonyako ng'akuceekingako kubanga ayagala okumanya bw'oli. Abantu batukubira amasimu kubanga tuli bulungi.
olunaku lw'olimala nga toyina mulimu lunaku lw'ogenda okumanya mikwano gyo osabanga Mukama n'akuteekako mu mbeera embi lw'ogenda okumanya baani banno osabanga Mukama n'akuggyako ogwo omulimu gw'olina n'asooka akuggyako omulimu akuwa omulala mu kaseera ako ogenda okumanya baani banno mu kaseera ako ogenda kumanya baani banno. Bino ebigambo lwaki mbibagamba? Tuyina emikwano naye tetuyina mikwano. Tuyina abatwesisizaako nga tebeesana kwesanga beesinisa binnyo naye nga si bannaffe. Kera ofuna ekizibu ogenda kumanya banno. Muntu ki gw'ogenda okugamba nti omulimu guwedde wa gavumenti mbadde nkusaba sooka ojje twogeremu wano akutwale somewhere oba akute kumala ka ecology agenti y'ekyennyanja ekyo mukakkane. Waliwo omuntu akusaasaanyizaako omutwalo si lwakuba akwagala akuteekako omutwalo kubanga akimanyi ekyajja kujjako ebiri naye ani asobola okussaako omutwalo ng'akimanyi tagenda kujjako wadde ebiri ng'agamba gulye muganda wange twatoba. Waliwo omuntu nga nti wadde ali mu mbeera mbi nzijukira embeera gye yampisaamu yali alina kasente nga mpisa bulungi. Obugagga si ssente kubanga ziggwawo naye obugagga buli mu bantu b'oli nabo. Abantu b'olimu bw'obakuba mu ttooki balimu obugagga bwo. Abantu b'olimu bw'obakuba mu ttooki obugagga bwo bw'olina bagenda bukuuma kubanga gambye obugagga bantu. Obugagga si ssente. Obugagga si mulimu. Njagala okwata otunule mu phone book yo okebere ennamba z'essimu z'olinamu otunula omuku jaji ng'abantu b'olina tandika okutunulira amasimu agakubiddwa nti kati ono ayagala ssente kati ono ampa lugambo. Funa obudde ng'olina n'obudde oyo simukwata ku ssaawa ezo. Bw'oba olina akuyambako gundi abadde akuba nti ani akuba nti gundi oyo muleke ng'okimanya ajja kuddamu akube kuba atalina nsonga y'amakulu ayagala kuwa lugambo. Njagala babuuza bw'okebera mu Facebook yo etuuka okujjula abantu 50,000 ku bonna bameka bw'oyogera nabo olunaku bw'okyatinga nabo nga bakubuulira business. Tuve mu ebyo tugende mu WhatsApp groups ze tulina. Osanga omuntu ng'ali mu WhatsApp groups nga 3-4 eno erimu buwemu endala erimu byakweragira ng'onoonya WhatsApp group erimu ensonga ezizimba. Obeera otya mu WhatsApp group nga teri kugamba bikagamba nti bannange bakadaama tukole nnyo tubeere nga tuva mu eno embeera. Obeera otya mu WhatsApp group nga temuli mwana memba yali azze kubaga nti bannange wadde ffenna tuli timu Saudi Arabia naye nze akayumba kaakano nkazimbye topic mumbuze nakazimba ntya. Buli omu ayogeranga bwabonaabona. Bw'obeera mu WhatsApp mu mikwano bw'obeera mu kampani ng'abantu b'otambula nabo bakukaabira bukaabizi ennaku nga tebakulaga solution nga bakulaga challenges nga bakulaga problems without solutions oli mu wrong avenue. Find another avenue. Mumaze emyaka 2 temusasulwa naye buli omu asiba wawoza alajana tumaze emyezi 2 tetusasulwa. Mugenda kukaaba myezi 2 tetusasulwa giyingidde 3 temusasulwa mulajana myezi 3 tetusasulwa. Mugenda kukola ki? Buli omu akaabira munegumira kunze banange tokaaba weka nange wange kiri bubi. Mugenda kigonjoola mutya? Beera n'abantu eva bakulaga solutions okusinga okubeera n'abantu abakulaga nti tokaaba nnyo nange bwentyo bwendi. Twetaaga abantu abatugumya nga batulaga what next okusinga abatugumya nga batugamba nti kakkanira awo sigo wekaali obubi. Nze sikibagambangako nti okeera ku makya n'okola omwaka ne guggwako n'okwata omulala nga tofuna ssente ng'ofuna ssente naye nga tolina kyolaga nti kirungi. Nkibagamba yes oyinza okuba y'embeera gy'olimu naye z'okuko olwaleero tekirinaba kuba kikeerezi. Si kubagamba nti munange toli weka n'omulala yamala myaka 3 ng'ali omaani talina ke yazimba. Yes talina ke yazimba. Breaking that chain.
ekitukuumidde mu famire zaffe okubanga njavu kwe kulowooza nti ffenna tulina kubanga tuzaalibwa busubi kyamaganda ne tusomera busubi kyamaganda ne tukulira busubi kyamaganda ne tuwasize busubi kyamaganda ne tuzaalira busubi kyamaganda embaga busubi kyamaganda ne bakugatira ku lutikko ekyamaganda ebintu obigula kinoni bw'olwala bakujjanjabira kyamaganda n'ofa ne bakuziika ekyamaganda abaana bo baziika kyamaganda. Oba waliwo a moment nga twetaaga n'okukyusa ku bijja to breaking that chain oveko mukube erimu eddeko mukube eddala. Bw'onaakeera ku makya n'omanya nti tewazaalibwa kubeera mu ekyo, tewazaalibwa kuba nti ewammwe temuvuga kamotoka, tewazaalibwa kuba nti ewammwe temuzimbako mu kibuga, tewazaalibwa kuba nti ewammwe temujjanjabirwako masomero, temujjanjabirwako malwaliro malala. Essomero muwasomera n'omwana w'omwe omusomesereza wasomera 3,000 olwa inflation omwana we asomera 7. Lwaki to breaking that chain? Wasomera muli 3,000 si lwakuba nti lyeddungi eryaliwo naye lwa mbeera yammwe. Embeera yo gisize n'omwana. Funayo ku bantu abakuchallenginga. Tambulako n'abantu abakyusiza obulamu bwabwe. Obagambe nze nnyumirwa nnyo famire ya mwami Kyagulanyi Sentamu. Kyandinumye nnyo mwami Kyagulanyi okubanga alina ssente nga baganda be baavu. Era nnyina gwe nalaba ng'ajejemangaga nti maama newankubadde Banjo Maani alina amayumba, Mickey Wine alina amayumba bangi, byonna biri mu famire. Gw'oyagala omuyi aba abeera omugagga. Bamaze okikulaga nti bazaalibwa mu famire enjavu. Omwana omwe n'avaamu n'ayitimuka ne banne batandise okuyitimuka. History wammwe omuntu omu yagenda okumukyusa. Bw'obeera nga gwe yava mu famire yammwe okukyusa history, kola nga bw'osobola okyuse history. Recently nabagamba nti wa breaking a chain ey'okulinnya ku nnyonyi n'ogenda ebweru. Bw'obanga walinnya ennyonyi n'ogenda ebweru, famire etunuulidde gwe okukyusa chain yammwe, olujegere mu lujje ku butalavu mu lufuulo oluliko ku lwaleero. Oyiro gwamulina. Oyiro gwamulina. Naye ogenda kukozesa otya omukisa Mukama gwakuwadde okulinnya ku nnyonyi ogenda kebweru. Ogenda kukozesa otya omukisa Mukama gwakuwadde okuva mu kyalo busubi kyamaganda okujja mu Kampala. Ogenda kukozesa otya omukisa Mukama gwakuwadde okubanga gwasosola okufuna diguli yewammwe. Obukulu tebuli mu bbaluwa z'osomye. Obukulu buli mu ssomero mw'osomedde baana ki b'obadde nabo. Bw'ogenda okukabira bagamba nti mugana gwe oli mwana wa minisita, gwe mwafuna akalimu. Yonna gye tutuuse tetutuuseyo kubanga twazaalibwa tulina okutuukayo. Tutuuseyo kubanga twasisinkana abantu abatulaze nti kisoboka, abatukutte ku mikono. Kebera mu bantu boyina ni asobola okukwata ku mukono. Bw'obanga olina gurupu z'olimu olwaleero naye ng'olina gurupu mwotafunanga kigambo kikuzimba nti kino you rather cute, kubanga tezikuyamba. Lwaki tozivaamu ezikubeezaawo ng'oga nti bannange n'osanga gurupu mulimu zi otosimanya otobiki auto upload download, n'osanga ng'olina audios nga 1000, n'osanga mu obuseegu, n'osanga ng'olina pictures nga 700, mwe muli ono gwe bakubye ng'ali enkoko, mwe muli obubenje, mwe muli ki, naye nga mu zonna tekuli aweereza kifaananyi kya poloti gye yaguze. Olinaga nti olina ka WhatsApp group banange kabeera busy. Kabeera busy messages 5 nga temuli message ezimba. Eyo WhatsApp group ogyetaaga? Temuli message ekugamba nti bannange bwe twasomanga mulina WhatsApp group ez'amasomero naye nga mwenna mubeera mu WhatsApp group z'amasomero. Ani yali asinzidde mu WhatsApp group eyo okufunira munno omulimu? Mulina WhatsApp group z'amasomero. Ani yali azze mu WhatsApp group eyo okufunira munno akapoloti? Kyemugamba mwenna mwasiraana. Bwe mubanga mwenna mwasiraana sooka ogifulume onoonye erimu abakyuseko ku bulamu. Bw'onaakyusa ku bulamu onadde okyuse banno bwe mwasoma, kubanga twetaaga omuntu omu agenda okukyusa generation. Tubeere n'emikwano egitwongerako. Emikwano gy'olina gikwongerako. Obugagga si ssente, obugagga bantu be tubeera nabo. Ne bwe mba nga sirina wadde 10, nzikiriza nti kino omuntu gwe nsobola okukubira essimu ne mugamba
nfunirayo emitwalo 10 n'agimpa olwo ntandise okugaggawala ne bwe naaba n'obukadde 100 naye nga sirina bantu banzikiririzaamu nga sirina bantu banjagala kitegeeza nti nja kuba nabo nga buli mwaga nti ani gwogenda okuguza nti gundi totawaana sente zijja kudibirira. Obugagga bantu, olina abantu abasobola okukwongerako, abantu boolina bakuzimba, abantu boolina bakulaga enkyayo oba bakubuulira gye munaagunywera. Bw'oba ng'olina abantu abatacriticizing, ng'olina abantu bakuwaana buwaanyi, ng'olina abantu bakutendereza butendereza, manya nti balina kye bagoba. Maama ye gwali perfect mu buli kimu. Nze ndabye abantu bangi nnyo nakeera ku makya nga ayagala bamugamba nti leero okikubye baaba, leero obadde wakabi teetaaga criticism. Gwani ani yagamba nti gwe mulungi asembayo? Gwe buli kaseera n'obuuza nnyambadde ntya nnyumye, akugamba nti kyusa okole kano naye kala nga zikyawutinze nnyo nti mwati muli ku bikadde, ate gwe atubuuza nti olabise otya? Nze nkulengedde nti kala zikyawutinze nnyo ate nzigamba ogamba nti kyusa ziri ku bikadde. Ngamba nti bannange nnyambadde ntya nti mwami Lugonvu ettayo lisibye bulungi, naye ate nga tulaba liri sayidi emu, ekyo kiŋŋambe. Si buli kaseera keera ku makya nti bana you are smart, leero oli bulungi, bannange ng'ogaggawadde. Sente ozifunye ebweru ne mu Uganda ozifunye, naye olina ku bantu abasobola okugamba nti bannange wadde sente ozifunye naye kakikoolagawo. Oba oyina bagamba nti tulye ku chicken tonight, ensimbi si kwerumya, tulye ze tulidde, ye ataddewo mmeka? Nze mabegawo nga nkyanywamu kenge nga sinakyuka nnyo okuva mu mbeera eyo. Nyina mikwano gyange baalinga 7 baateranga okumpita somewhere. Ne ŋŋenda mwaka nga gumu emabega ne tutuula n'obasanga nga banywedde edda. Nze sinywanga ku sisha, sinywanga ku sigala, sinywanga ku njaga, nga nywamu kenge. Osanga baatudde edda banywedde, ovudde ku mulimu baga jangu tukyatingireko wano, ga yes kaŋŋende mu mikwano gyange njibeeremu. Tubaleete kaki atuuse bannange ng'oli luno nga bansuusuuta bitya. N'otumya akacupa aka Guinness, nze ka Guinness nga kampoomera ebikaawa ebyo nga mbyagala, ne bakasa mu kagiraasi akanyogoga. N'owuuta n'otumya akalala ne buwera obucupa 2, n'otumya akokusatu ne buwera obucupa 3, nga tunywa ka 5 gwe gumu ekitundu. N'otumya akatogo kaba nga kakasanvu ekifi ky'enkoko, n'okalya n'omanya nti olidde gumu kitundu. Bw'ogattako akasanvu 2 n'omanya nti 2 nziridde nja zisasula. Kaakati bwe wasanga nga abaatudde ku 8, abazze ku 9, abazze ku 10 n'awazze ku emu nga muvaawo ku 4 nga baleeta bbiiru yawamu. Nagenda okulaba nga sikibala nga nsasulira ne sisha gwe sinywedde. Nagenda okulaba nga nsasulira n'enjaga gye saanywedde, nga nsasulira n'owasimanya bamuyita mayonnaise amalula, nga nsasulira n'ono anywedde walagi gwe sinywa. Baaleetanga bbiiru ng'eri 45 nga muli abantu 5, ng'oli asooka n'akwata 10, n'oli n'akwata 10, n'oli n'akwata 10, n'oli n'akwata jakute, naga nti kaakati anti basigadde batubanjayo 8, nga nze anywedde 2 ate nnyina kusasula 8. Nembuuka bwe kaali kakyampoomera nga nnyinawe mpakinga ku supermarket e Busegaawo, ne mbagamba mumpe cupa zange 4 ne nkanywera ewaka. Paka lwe nagenda nga nkavaako ne nsigala kunywa kawayini kange mpola mpola. Naye bino lwaki mbibagamba? Tulina emikwano nga gitunyuunyunta bunyuunyunsi. Bwe nayagalanga kampani nagulanga crate nnamba eya Guinness ne ngisa ewaka emitwalo 7, ne bajja ne banywa ne bagenda, ate nga banyumirwa n'empita bemmanyi. Naye nasanga oli yazze n'emikwano gye, n'oli yazze n'emikwano gye, n'oli yazze n'emikwano gye, ne nsasulira ssebo ne besimanyi, nga nsangawo ne bembuuza hawayi ne batanziramu. Naye ate nga ssebukuze banywedde nyina okusasula. Ne ŋŋamba musaaga. Bagandanga kunkubira simu nti nga tetukyakulaba nti mbeera bize. Nayitanga eri bwenti.
Engule chupa zange town nenziteeke waka paka wenagenda ngamba ku mwenge. Bino lwaki mbigamba. Ebbanga lye nanywa nabo okujjako okunywa sebo nga nsasulira ne pool gwe bakubona pool nze simanyi pool nga nsanga bakubye gemu zaabwe nga baleeta biru nga kuliko wa pool kuliko wa katogo kuliko wa simanya mayonnaise si mayonnaise amalula kuliko amayirungi tebanywanga klasi yange tegenda yonnyeyo nga kuliko abantu abakuze ebintu ebyenjawulo nga sebo kuliko ne yatumizza omuzinga gwa wayini gwa walaji nengamba baboyi nga kisuse ate bwe kyalinanga okuba teyalinga nsobi era gurupu bwezito bwe ziri waliwo abakyazirimu nembuuka naye wadde nga byonna twabinywanga omwenge si mubi abanywamu kunywamu atanywa tonywa bw'obeera mu batanywa togunywa bw'obeera mu balokole tonyweramu mwenge wadde nga mulimu abaga nti balokole nga twanywanga ffenna nga basiiba mu kyaki naye ngaakenge bakakwata omwenge si mubi bw'otagukozesa bubi era sivumirira banywa mwenge kubanga gaa nti nava mu gurupu eyo nentandika gunywera waka bwe nayagalanga kampani nga nyina benjagala okwogera nabo ebitegeerekeka nga ngula kureti yange nenjise waka nentemesa kilo zange ez'embuzi kilo zange nga 15 n'obukoko waffe nga 3 netubusiikire waka netulya netunywa nendisikasinga nabo business eno wabeeranga oyogera n'omuntu business ate nga waliwo amunyonyogera mu bisambi mwabeerangamu obuwala sebu nga bajja n'obuwala goze bwomu mu kamotoka ko n'amafuta osigazzaamu g'ebiri osasudde 8 ng'osasulidde n'oli mugenda okwawukana ate ng'olina ssebo b'ovugako okutwala ekajjansi anti emmotoka waliwo 3 gw'omu ku balina kamotoka wanywedde mwenge gwagumu kitundu ovuza amafuta g'ebiri otwala ow'ekajjansi ate kakati gundi w'ekitende naye omututte ssebo ng'otwalamu n'abagenda mu loogi anti gundi asuuzizza nze ngenda kusula wali nagenda okulaba nga kampani gyendimu envuga bulala neneesala abantu b'otuula nabo ne mulya ne munywa mugenda okuvawo ng'ekkumire musaasaanyiza lizaala amagoba bwe nali ntandika kampani ya Vibes emyaka ng'ebiri kitundu emabega nagitandikira ku ccupa era kyegaye nti omwenge si mubi naye ogunywedde otya era b'ogunywa nabo balina kye bakwongerako kubanga abamu diiru bazikutulira ku mwenge nali ntaddemu akacupa kange kamusisuka bucupa 2 kati obugirasi 2 obwa wayini naye nanywanga obucupa 2 3 obwa Guinness kati nenzira ku wayini mpola mpola kuba mba nyina okukola omusajja omu kyeyavanga mwami Lugonvu naye nga tukula nanga mwami Lugonvu erinnya olikoze naye oliyeyambisiza otya nga atamidde tulina bwe twali awo omukyala kyeyavaga nti ate nno kyogereko mwami Lugonvu tubeera wanali ne mwami wange n'agamba bw'ati ne bampa idea y'okutandika kampani ya Vibes nga ntudde nabo era bwe nabeeranga ewaka nga nyina byenjagala okwogeramu nabayitanga ne tutuula ewaka ne tudisikasinga business ne mmanya nti ntadde mu 15 olunaku olwo naye business ze twogedde za bukadde okusinga wano nasangamu 8 ogulabika ne mmalirayo obudde ekitali kibi naye nfunyeemu ki sivuga lugendo lwe sifunamu situula ku tebo gye sifunamu sibeera mu mboozi ze sifunamu sibeera na mikwano gitanyamba sibaagalako ssente mbaagalako magezi abantu b'otuula nabo b'onywa nabo b'olya nabo bwe muli mu WhatsApp group ani ajjako mu kabokisiko n'agamba nti mukwano ndudde nga nkulaba oli mwana wa mpisa naye kakikookoze ku kyeyo oba bajja bakwanira mu bubokisi ogenda okulaba nga bakomyewo eno gundi va mu kabokisi kange nomanya nti bitabuzi nga gurupu teinaamu kyekongerako nkibagamba ate nga ge mazima agakaawa tufunengayo akadde tusunsule abantu sibagobaako mikwano olina okufunamu emikwano egigenda okuwa happiness era twamalanga okuteesa byetuteeseza nti katukubireyo ani omulala tukubire gundi nti owange eno kyatabye edda jangu ogenda okulaba nga ze ne munyumirwa naye nga mwe mwamaze dde okuteesa bizinesi yammwe
ontegera tubeere ng'abaana abagezi mu kibiina yamalanga ku revising emanji wa toy najja n'abasesa ne mulowooza tannasoma ku bigezo n'akulagako sooka ofunemu mu gurupu embanga gurupu y'abaana 50 funamu gurupu ofunemu abaana nga 4 5 6 muteese nze waliwo abaana bansanyusa omu ani omulala ye mukyala zaalwango bansanyusa baali basonda ettaka akasente kaabwe ne keekwatamu nga tebeemanyi kiri awo ne bagamba mbadde nsaba tuteddemu ntugamba ffe twegatte kubanga poloti otunda nene za 5 ku 10 twegatte tugule poloti 2 waliwo yali akigambye nti wadde sente z'ekyeyo ziganye okuwera sente za poloti ziganye okuwera naye mwegatte 2 mugule muneerabire Uganda oba buli omwaka abiranga sente bwe zitawera famire bwe ziri okuzimalawo eziri okuzimalawo naye mulowooza nti ababazimbi abaguze ettaka tebalina famire Uganda abaana muweerera bangi era buli omwaka abanga bane batwala sente mulowooza nti ababalina ke bakoze tebalina baana be baweerera ekibuuzo ekiriwo mu byonna nti mwe mukoze mutya abalina abaana nga muyina ne bazadde bammwe nga n'abamu balwadde basukaali okubalabirira aye ne musigala nga musobola okwezimba ge magezi ge mba mutandika okufuna tunuulira emikwano gy'otambula nagyo omukwano buli kaseera ogukugamba nti owangudde ogukugamba buli kaseera nti oli waggulu ogukugamba buli kaseera nti okikuba ogugamba nti banenga ogokoza akaviiri akalungi emikwano egikubuuza buli kaseera ebbeeyi y'akaviiri kewasibye tegigenda kukuyamba kadress kameka akaviiri kameka gy'emikwano gy'olina funa omukwano ogukubuza naye mu kampuni gy'okolera omazeeyo bbanga kinti bweti akasente olinawo kameka nze nkimanyi mu bulamu bw'ensi eno kyendi olwasi kyengenda okubeera enkya kyova olaba njagala nnyo abantu b'enkola nabo nyina kawala kange ka Sofia kenkola nako nkimanyi 2 years from now nja kuba neetaaga akakadde Sofia akampole kubanga I cannot determine her future manye nkyasobola okubeera mu America nga binkwatidde Uganda aliyamba omwana wange abantu bangi baali bambuuza nti Lugonvu lwaki oyamba abantu bangi kubanga nkimanyi ensozi tezisisinkana buli lwondabanga nga nkuwadde ebiri gyange nkusigamu oligiwa omwana wange bwe nyambe 10 teri nyamba lyonna naye ndifunako ababiri abali nyamba abaana benguliza poloti tekuli muntu gwe nsobola gana nti binkutte nsaba kusulako kazigo ko lunaku lumu oba nyina kino kyenjagala n'agaana kubanga nkimanyi ekyendi olwaliro simanyi kyenaabeera nkya era nakubuuza nti oli mwetefutefu singa embeera enkyegaana osizeewo otaddewo empagi otaddewo emisingi egigenda okukuyamba okuwanirira singa bikuzibuwalira empagi be bantu bozooyamba ani anaakuyamba nga oze toyamba ani anaakuyamba nga bonna bobadde obeera mubadde mu kunywa mwenge kucyakala kudigira kupepeya tunuulira emikwano gy'olina oyagala kufumbirwa ate okyanyumya emboozi ne bana bamaze emyaka 4 nti nze tombulira byabasajja oyagala kufumbirwa ate odisikasinga nayeetunda agenda kudiscouraginga oyagala kwezimba ate okyalina babiduula era jja kugamba obugagga si kusonda eri ebeera chance bagenda tandika okuyimbira obuyimba obwo oyagala kusetolinga maka ate obuuza kwoyo eyanobye agenda kugamba omusajja ne bw'omukola ki era asigala nga wakukyawa kola by'olina okukola kubanga ayagala ove gy'oli omufaanane tutunulira abantu betudisikasinga nabo nyina omusajja bamuyita Medad Lubega Segona Honorable ng'omukyaza ku pano amala kubuuza ngenda kutuulako naani tamala googera bodisikasinga nabo bakwongerako abasinga baluyita olugezigezi naye olugezigezi mu luzungu nze zempita principles you have to be principled in your life tunuulira abantu b'otambula nabo tunuulira abantu b'oyogera nabo mu bantu 10 b'oyogera nabo olunaku waliwo eyagambyeyo ekigambo kya business mu bantu 10 b'oyogera nabo olunaku waliwo eyagambyeyo nti kakati wadde olina omulimu mu woofiisi gw'okolamu naye lwaki toyingirako mu bulimi n'obulunzi waliwo eyazze n'akubuulira nti embuzi zifuna mu bantu b'oyogera nabo waliwo eyagambye nti embizi bw'ozirunda zifuna waliwo eyali akulaze nti enkoko eŋŋanda zifuna
oba bonna bakaaba bukaabi. Yes, baluddewo okubasasula. Yes, babawa 50%. Yes, ensasula yakyukamu. Naye bwe mubanga abantu 100 mukaaba ensasula yakyukamu, kiki mukozeewo? Okujjako okwegumya. Tobeeranga mu famire y'abeegumya. Munnange toli wekka, naffe bwe tuli, munnange guma. Omulimu gwaggwawo wali okola mu woteeri, omulimu gwaggwawo wali okola mu kampuni. Abantu booli nabo bakeera ku makya ne bagamba tugende tulabe Mwami Luganvu ayinza kutuyamba wa. Nyinza okuba sigenda kuwa ssente, naye ng'ebigambo bye ngenda okugamba bigenda kutaasa, ng'ojja kufuna obuvumu. Oyinza n'okuba ng'okutambulako ne munno okuva ewaka, okutambula mu kkubo ly'otambulidde w'ogenda okulaba riziki tebeera waka. Riziki tebeera mu ssente zino z'otereka mu ngalo, riziki ebeera mu bantu b'oyogera nabo. Oba oyogera nalo ogenda okuyanga nti neyibba wange awo yabadde alina akataka katunda obukadde 13, naye ng'ate sirina senaga nti nkwatako 8 nga sizirina. Otandise okumanya w'ogenda okugula ettaka. Abantu b'oyogera nabo oyagala kugula ttaka. Abantu b'oyogera nabo bataka. Oyagala kuzimba okyanyumye n'abapangisa. Olowooza waliwo ayagala okumusinga? Batono muganda wange nakigamba. Abantu tebaagala kubasinga. Era bwe munaabanga muli mu klasi yemu oli n'awulira nti ositula eddaala, either bw'ataakudiscouraging agenda kukulaga nti tojja kisobola. Ajja kussaawo embeera yonna. Mu bakozi banno mwe muli abatakwagaliza. Bw'obeera mu kampuni mwe mukolera ng'oyagala kuva ku ddaala erimu odde ku ddala, ng'oyagala kuva mu bupangisa, tandika okwana emikwano ku bakozi banno abaazimba. Kubanga ono atannalowooza kugula poloti ate gwe omunyumiza kugula poloti, agenda kussaawo mbeera ndala, tayagala kumuleka wansi nga kikonwa. Oyagala kuva ku booda odde ku mmotoka, banno bavuga nabo booda si bw'oba onyumizaako. Buuza oli ayina emmotoka nti wakikola otya. Bano bonna kibagamba bagenda kumera akasajja ka butonde, kubanga tebaagala baleka ku booda gw'ogule emmotoka. Naye ate oli bw'akusinga eddaala mukwane, omugambye nti munnange ekintu wakikubye naye wakikoze otya. Abo abalina Lugonvi's life batono, abamanya nti gundi ansinze naye kaakati nyina kufuuka mukwano gwe nnyo, manye bw'akikoze. Nze muntu Mukama yampa ekintu kimu, nsanyukira okulaba buli eyeezimbye. Nze muntu nsanyukira okulaba, nakuwala nnyo okulaba omuntu gwe mmanyi ng'olugwere namulabyemu oggulo ne kati lwalimu, n'enkya lwalimu, engatto zaalimu nga takyukako. Kinnuma kubanga mmanya tali nnyamba. Bwe mba sisobola mukyusa, mwewala. Sibeera na bantu batali nnyamba mu maaso awo, be siryebuuzaako. Teweetaaga kufuna bagagga, weetaaga kufuna bagagga mu birowoozo si mu ssente. Ayinza okuba ng'ali wansi naye ng'alina business plan ng'agamba Mwami Lugonvu bw'otwekwatako, bwe tukola ffe nga 2, 3, 4 tusobola okussawo ekintu bwe kiti ne tukyusa bwe kiti, nanfuniramu wano naawe n'ofuniramu wano. You get me? Naakulaga waafuniramu, tozimba kasajja naawe naakulaga woofuniramu, obulamu ne butambula. Be bantu betwetaaga. Njagala mukwano, tunula mu WhatsApp group z'olina. Meka z'obaddemu nga zikubuulira ku bigambo ebizimba, nga zikulaga future yo, okujjako ezo ezikugumya nti bannange nze nunga banvuma nti guma naffe eno bwe tuti. Munoonye amagezi. Va mu famire eyeekubagiza. Oyina emikwano gy'abantu 100 ku Facebook, gy'abantu 200 ku Facebook, naye okujjako okubateerayo ebifaananyi nga weetunuulidde ekabina ng'okazimbiza ng'omeze poliyo n'okukwata kaviri n'okasunsula bwoti ne bakuteerako obugambo buwaawo. Kiki bakwongeddeko? Obugambo babuyita wow, so beautiful, cute, princess, I love that, you love it. Naye naasobola okugula akalala enkya. Wangi bano abantu betubeera nabo
nolaba comments 2,000 comments 1,000 comments 800 nziraba ku bayimbi omuyimbi nassayo ekifaananyi omuyimbi nga yakoma okufulumya oluyimba omwaka gumwe emabega nassayo ekifaananyi nekifuna comments 1,000 naye nga temuli amugambye nti muganda waffe tukwagala naye ng'oluddewo okufulumya buli maga wow that's why I love you you love him or her wakomedde okuwulira oluyimba lwe bano abantu abatuwana nga tebagenda tuwa kyankyankya nga tebagenda tuwa kyamisana nkya nga tebagenda tuyamanga emirimu giweddewo nga tebagenda tukwatako nga amakampuni gaweddewo tetubeetaaga mu bulamu bano abantu abatugumya obugumi abatatugamba nti bannange tuzuukuke tutandike naako ke tulina weetaaga omuntu agamba nti kampuni yaweddewo muganda wange naye oyina sente mmeka ku akawunti ntisigaza obukadde 8 teweemenya yingira gundi tandika kano omuntu oyo gwe weetaaga omuntu gwogenda oga nti nze abewaffe babbye sente bazimazeewo atagenda kugamba nti munnange guma nange bazibba naye tebagenda koma kuzibba mukisalidde magezi ki solution eva mu bantu obugagga si sente obugagga be bantu booli nabo bwe baba bagagga mu bwongo bwabwe nawe ogenda kubeera mugagga mu bwongo obwo ogenda gagga wala mu nsawo abantu abatusuusuuta abantu abatujaabajaba abatuwaanawaana abatutendereza n'otukungiriza enkyaba n'atukungiriza kankubuuze bw'otunuulira oti olina kampuni gye njogerako size zino naye olina kampuni y'abanno bwe mutambula bwe mulya bwe munywa gy'owulira nga weetaaga okugivaamu oba olaba it's okay ffe tuli mu kampuni yaffe y'abasimawu tuli mu kampuni yaffe y'abannakyeyombekedde tekuli yeegomba bufumbo tuli mu kampuni yaffe y'abawuulu tekuli yeegomba kuwasa bw'obanga weegomba okuwasa nga tundaba nakufuna mukazi naye ng'owulira oyagala okufuna omukazi owase bw'obanga weegomba okufumbirwa wadde tunafuna musajja naye nga weetaaga okufuna omusajja weetaaga osooka odduke mu kampuni eyo ey'abannakyeyombekedde weetaaga odduke mu kampuni eyo ey'abawuulu ba single fathers ba single mothers bw'oba weetaaga omusajja kubanga bw'onaagisigalamu bagenda kulaga nti it's okay bajja kubuuza ffe tetuliiwo ffe tetulya tetunywa twetaaga abatussa ku pressure tambulira mu famire y'abafumbo bagambe naye gundi otuswaza funeyo ku mukazi gundi otuswaza funeyo ku musajja yes bw'obanga oyagala okuzimba kayumba tambulira mu famire tambulira mu kampuni y'abo abazimbye bajja kuga naye gundi gwatulimu weka naye bw'onaasigala mu kampuni y'abali ba mizigo naako kwonaafuna bajja kulaga nti tekamala bajja kulaga tonnatuuka bajja kuga weepanka singa ffe twawulira ebigambo ebyayogerwa abantu nga tutandika singa tetwatandika twamala kubadduka ne tumanya nti misota gyennyini naye kati batukubira amasimu nga batubuuzaako nti muli mutya naye baatulaga nga nti tebisoboka ne tufuna abantu abaabitandika ne batugamba nti ate bo baatandika bubi nnyo n'okusinga ffe we twali ne tufuna amaanyi agatandika kati twatandika abaatugamba nga nti tebisoboka kaakati batugamba nti kiri kiti eyo bantu batumalamu nnyo amaanyi si lwakuba tetusobola naye lwakuba bo tebalinasobola kati tebaagala tulaga nti ffe tutuuse okusobola tubaleke mu kitimba ekyo baagala tubeere ffennaawo nga twekubagiza baagala tubeere ffennaawo nga twebeesabeesa nze abantu abasinga tebamanyi lwaki obulamu bwange bwakula mangu neebaza mukama nti am older than my age kubanga natandika okuba endongo ku myaka 11 endongo nenjikuba nenjitegeera kati bano ababamuuka ne KW'ABO nze nakubanga endongo ya mugagga agabudde nga tonyumya na bya KW'ABO kati nze nagenda okuva ku mwenge nga ngunywedde ekimala ne mmanyi obulungi obulimu n'obubi obukirimu kitegeeza ki nti bye nandikoze mu bukulu ebyandintwalidde embeera sitebikyabentwalira sikyagwirana na byamasanyu neetaaga development kubanga mukama yannyamba nenzuula nti nyina kutambula n'abantu balinawe batuuse era ndi nabo bannyambye nnyo
tebampanga ku 10 mu bulamu bw'ensi eno bwe nkubuulira bwe natandika natandika with nothing, natandika na mutwe gwange na magezi gange. Omu ku baami namugamba nti nsaba y'obukadde 3 mbeeko kyenkola, yaŋŋamba you are richer than 3 million Uganda shillings. Kyekigambo kiyaŋŋamba. Ne mugamba nsaba y'obukadde 3 mbeeko ne kyentandika, naŋŋamba you are richer than 3 million shillings. Kyekigambo bye bigambo bye yaŋŋamba. Naŋŋamba genda olowooza ogenda tandika otya nga tolina bukadde 3. Ne mugamba sisobola. Naŋŋamba ogenda kutandika. Erinnya lyo Gagga. Natandika. Naye singa saafuna bantu abo, nali sinnafuna capital. Nga neerabidde nti capital si ssente, capital atandikira mu bwongo. Nga neerabidde nti capital si ssente, capital atandikira mu bwongo. Nabalira omwami omu yava ku kyeyo nga alina obukadde 25 nga idea ye yakutandika hardware. Naye nga bonna bamugambye nti hardware za bukadde 2 tojja kisobola, nga ne family n'emu nga tejja kisobola. Naye nga bamugamba tajja kisobola, tebamubuulira zino ssente z'alina zisobola kukola ki. Bamugamba tezimala, naye zo nzikolemu ki, tebakimulaga okujja kumugamba nti sooka zo zituwole ffe tuzikozese. Owulira abantu betambula nabo. Najja nanga nti sagala kudda ku kyeyo, naye nkoze ne mugamba oyagala hardware nti oyagala gitandikawo. Ne twogera ne mugamba nti bw'otandika hardware ya ssente ntono, toteeka hardware ate wali atuuse okuva obutereevu ebweru, kitegeeza nti ogenda kuba okompetinga naye. Ne tuteeka hardware yaffe kitemuyo nga tannakula nnyo kiri awo mundaawo, ne tusaawo hardware yaffe. Naye buli muntu eyasitulanga akayumba ne yabanga luumu emu ng'agula wa muganda wange. Paka ku lwaleero agaziye, naye twakitandika tutya. Namubalira sementi mu biseera bye nga tannakka, kubanga kyali mu 2.7 ku 2.8. Sementi yali ku mitwalo 3, gyali 2.8 around there. Ne mugamba hardware erimu obusawo bwa sementi 10 ebeera hardware yeggumidde nti yes. Ne mugamba tubalire ku bbeeyi etunda, tetugenda ku bbeeyi ya kisuubuzi nti aha nga tetugimanyi. Ne mugamba bala akasawo ka sementi emitwalo 3. Ne tubala obusawo 10 nga gye emitwalo 3. Ne tubala obusawo 10 nga bwe bukadde 3, alina obukadde 20. Ne tubala yatandika n'obusawo 200 nga atandise n'obukadde 6. Ne mugamba sooka otunulire ennyumba oba ogizimba otandika na kinti na sementi. Ne mugamba namubuuza ekirala kinti na miiko. Ne mugamba toteekamu miiko mangu, kubanga omuzimbi abeera n'omwiko ne gumala emyaka 2 ng'akyakozesa ogwo. Ne tubala emiguwa, ne tubala binding wire, ne tubala emisumaali. Ne mugamba tandika n'amabaati. Twagenda mu roofings direct najjayo amabaati, yajjayo amabaati 10 n'agassaawo. Watuukanga mu hardware ng'olabanga ennene. Yatandise obukadde bwali 16, esigadde n'azizannyisa ewalala. Eyajjanga ng'ayagala langi, kubanga tetwamanyanga maketi ya langi eri etya. Eyajjanga ng'ayagala langi ng'amugamba nti ngiina, naye eri ku kitebe ku tabiri ly'ekkulu kankube essimu. Nga oluusi yankubiranga naye nga mpulira emboozi naga yes Kenny ampita mannya malala. Mbadde ngamba nti bw'obeera onnyuka ekawungeezi jangu yo n'emikebe gya langi sadolini nti ye nga owulira alina gwayogera naye. Jangu yo n'emikebe gya sadolini 8 njagala mukaga leetera ddala 8 n'ebidomola bya undercoat 2. Naye yanguwa kubanga omwami abyetaaga. Kakati olw'okuba nti wakaalo nga balina that trust gye bamusaamu, bajja abantu tebaagala katono. N'amulaga nti tugenda kujja kutta bikulu, tugenda kuleeta. Gana amaduuka ge mulaba ne baga nti kankinone mu store, atakinona mu store agenze kiyiriba. Ono bwe yakkanga ku gundi ku site ye ng'ono ate ayiriba wagenda okujja langi. Paka lwe yagazija maketi ya langi nga bamugamba lwaki togireetera ddala wano nga ne capital agaziye. Kati hardware eri mu bukadde nga 15 yagitandisa obukadde 20 tebwaggwa nawo. Naye buli yamugamba ng'amugamba hardware ya bbeeyi. Abo bonna be tulaba tebatandisa ssente nnene, tandisa akatono kakule. Bwe kafunamu downfall kikuyamba okuzuula downfall efuniddwa etya. Omuntu omunene kizibu okukebera obulwadde bwe
naye akatono okamanya n'akatutu okalaba. Omunene bw'afuna akatutu olowooza nti oba oliawo ojjuuga. Ka bizinesi bw'okatandika nga katono kikuyamba okamanya nti wano kagwamu. Naye bizinesi nene ogenda ogimanya nti egwa nga kinene. Biyingi nti otandika butandisi, tandisa akatono kakule kokka kigenda kukuyamba. Toleera n'abantu bagenda kumalamu maanyi. Beera n'abantu abagenda okulaga akatono koyina katandika katya. Wanji tobeera n'abantu bakumalamu maanyi bakugamba nti kyoyina kitono. Beera n'abakulaga nti akatono ogenda keyambisa otya okufuna kyoyagala. Ate wuliriza, emikwano gye tuyina either gituzimba oba gituzimbulula. Funa kampani gy'obreakingako off. Era ne bw'obeera mu kampuni ng'oli mukozi ng'olaba okola ne sente ozifuna naye nga toyina opportunity eyambisa sente z'okukulaakulana, ng'okola ne sente bazikusasula naye nga tolaba progress, okoze emyaka 2-3 naye ng'olaba wali wooli okujjako okusasula landlord n'okugulayo akasaati, weezuule. Emikwano gy'olina gitunuulire. Abantu b'oyogera nabo batunuulire. Bayina kye bakwongerako. Bayina ideas ezikukyusa. Tebakoma kusaasira busaasizi, bakulaga ogenda kivaamu otya. Tebakoma kumanya bizibu byo, bakulaga solution ezisobola okuyamba okuva mu ebyebizibu. If yes, tambula nagyo. WhatsApp group ze tulimu zitunuulire. Meke ezikuyamba. Ezitakuyamba oyinza obutazivaamu kubanga yakussaamu mukwano gwo. Naye ebiseera ebisinga ffe tubikola n'osanga nga ku group kuliko comments nga 10 n'oyiwa buyiyi. Kubanga wakimanyira omwo temuli. Mulimu ono aweereza buseegu, oli aweereza kasajja kava ku kizimbe kagwa, ono aweereza kabuta akazimbye, ono aweereza buyimojo. Nogane group erimu amakulu kati eno n'ogita. Oluusi nga tosobola giddukamu kubanga bw'onaagiddukamu ate waliwo ekijja okujja n'ogirekawo. Bw'osangako comments 10, messages meka n'oyiwa. Mu Facebook mwoli noonyaamu mubeere mu ku bantu abasobola okuyamba. N'obeera n'essimu ng'erimu namba 5 naye nga temuli namba ya MD yonna, nga temuli namba ya musawo yenna, nga temuli namba ya muzimbi, nga temuli namba ya hardware, nga temuli namba ya makanika naye ng'oyagala kugula mmotoka, temuli namba ya mutunzi wa ttaka naye ng'ebirooto byo bya ttaka. Tutandika okuzimba bridge zaffe nga tukijjukira nti obugagga si ssente zino ze tulaba, wabula obugagga be bantu be tubeera nabo. Abantu b'obeera nabo bagenda kukuzimba oba bagenda kukuzza emabega. Kirungi osalewo emikwano gy'olina. Egimu okugireka kituluma kubanga gitubeesabeesa. Tetwetaaga mikwano gitubeesabeesa, twetaaga mikwano gitulaga nkya kye tulina okuba nga tuzzaako. Tetwetaaga mikwano gye tugamba nti kaakati muganda wange bangobye ku mulimu akusaasire. Twetaaga oyo akugamba nti kaakati bagobye ku mulimu olina mmeka ku akawunti nti 6, tandika okusuubula obugoye ogenda kuyitimuka. Mbagaliza ekiro ekirungi.